omusajja atutegera nti abannayuganda baagala nnyo ebitiibwa nojja ne konvo yinga ekwerekera obulala nobeera n'amagye buli obeera n'amagye nga gakuyimiridde emabega nobabongako here with SFC guys nolowooza amagye ego muganda wange obadde akalimu kaweddewo omukazi yaggambye tekijja kukola idea these are my last words idea alien skin bw'oba musajja nnyo ddamu oyambale kombati y'amagye otambule ku street ojja kukiraba ojja kutegeera nti n'embizzi nayo nva waliwo abagirya waliwo abatagirya ddamu oyambale kombati y'amagye ojja kutegeera lwaki enkoko enywa amazzi n'etafuka enkoko enywa amazzi esobola onywa ekidomola ky'amazzi naye togiyabangako ng'efuse kololo ojja otegeera gye galaga temuddamu kujooga abantu ejjoogo ligenda kukoma era ntwala omukisa okutegeeza fiiki Gaza nti ekibadde kikutiisa baakigyewo jangu olumba akabiro onkubire mulwana Patrick obukonde ku mutwe naye nga buli w'omukube bahiti kamonde ku kamonde mubadde mumbalayize paraso do the same buli muntu yenna mu do the same abaana bano bajoze nnyo eduniya mama ne mutufikira mbera ffe twambala ebyamagye oba mutemwe bajja basiba era gwolowooza nti olina mushares mulwana Patrick muzeeyiwo namba meka mu nsi eno abasajja bayina ennamba bali simanyi oba abirimu bameka I can give you numbers okuva ku namba emu 2 3 4 naye olaba n'ennamba gundi yafa ono yalina lino erimu naye yafa yahe ate nga be bayine amanamba be bamu ku basajja abo basaamu okuteesa abo basaamu kalega njuba is it saamu njuba something abasajja bayine ennamba mu nsi eno balinamu ennamba ssebo kati nga gwe ayambala ebyamagye n'okubakuba abantu embooko n'obatomera okubye buli muntu obaggyemu amanyi oli namba ki era muzeeyi we yali namba ki mujja kukiwulira yakugamba ojja kukiwulira ebyabirabye mbwati nze nvuga emmotoka nga tekuli namba plate nvuga emmotoka muganda wange okuvuga emmotoka nga tekuli namba plate tekikulaga nti oli wakabi wabula tukwekengera bwekengezi naye lwakuba omuganda bamulabanga alina amaalu mangi nti gwe muwa abasirikale avuga emmotoka nga talina namba plate akube kuba abantu abafukire abafugira amalusu ajja kulowooza nti wakabi fatwisi ayisewo kaddiiru kaffe diiru ekulemye okumaliriza jamu ebyambalo by'abasajja tunoonye omulala asobola idiot ate nange nja kukusanga nkukubemuko kumpi omanyi mwagala nnyo layiza ebyo ebyekisiru alien skin nga tolina abo bakerementi nga tolina basimanya bamudoogo nga ki nze nange tontwala Kenya ebyaddala one on one tontwala Kenya nze I'm telling you this wonna we tuneesanga gamba bamudoogo badde wabbali bakerementi badde wabbali seeka nja kukuba kaafu wano wonna bajja kussaawo bigumba bya nsiri temujooga bantu enensi ayina bannyiniyo muganda wange era ddamu ofugume emasaka tukulabye performance kati otandise kwambala byefaananyiriza ate luli wali oyambala byamagye kati ogenda tandika okwambala ebyo era kati genda mu owino gyobojja ebyo ebigoyegoye ebitalina plan idiot gamasira Wuliriza nnyo ebigambo bino kakati otandika okulumba Kyagulanyi at your own risk. Jajja Ichuli ended in grave. Si papa ended in prison, in jail. Up to now, akyali mabega wa mitayimbwa. Brian White ended in exile. Ennaku ezo yalinga yakomawo okukola esimanyi waali yasirika nnyo kubanga akimanyi. Yagera nakula olutalo ku musajja wa Katonda kakati ebizibu byalimu emitawaana gyalimu miyitirivu nnyo Katharine Kusaasira oyo tetukyamuwuliza basajja mivule ye yagwa eddalu kubenyerani nekandi mpuuga olalepo mpuuga yakyasembyeyo musajja wattu bambi ended in tears ended in misery amaliriza mu buswavu obw'ekitalo obutagambika obutalabwangako wantu wonna kakati ng'ogenda okulya ssente z'okulumba Kyagulanyi weeteeketeeke bulungi ddala weesibe bbiri ng'osuubira ku byonna bye waalabyeko osuubirako ekimu kubanga waliwo n'abayimbi
basajja battu tebabatambulira bulungi yadde nakatini abo bosigenda bakugamba naye kyekugamba ekikulu ennyo nti bw'oba osasulwa okulumba Kyagulanyi Ssentamu bw'oba osasulwa okutaanuula olutalo ku Kyagulanyi Ssentamu okimanye nti tolutaanuula ku Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu oba olumbye bannayuganda abasoba mu bukadde obutaano abaamu bwakalulu kaakati ne bw'oba ofa otya ne bw'obeera n'ensimbi zenkana ki ow'ebitaano ndowooza omulabi yabisipendinze ku mukolo gumu naye n'abantu ne baguzira ebitaano byaggwereddewo ku pakeji naye abantu ne bagizira abasumba be yayita bagizira Katikkiro bwe yali yeesigulidde n'agizira wayi tondeetera biteeru totaanuulira mwana omwo bannamasaka ne baswaza Honorable Mpuuga engoye ne bazifungula ne bazikuba eri kakati ebyo bitaano bigenda kakati gwe bw'oba omulumba manya ti nno z'olidde zimatiriza ddala oyinza okugwa eddalu eyinza okumalira mu kkomera eyinza okugenda mu ekizairo eyinza ng'ogenda kuzisasulira omuwendo ogwo gwennyini gw'olagyeko ku banno basasudde kubanga kye mutaategeera era kye mutategeerera ddala nti Kyagulanyi musajja wa Katonda eyajja okununula bannayuganda kakati aliko obukuumi bwa Katonda bungi nnyo bonna abalwanagana naye batono nnyo baawa obudde obuddamu okuggyako Honorable Mpuuga yekka bwe yayanukulako okumala akaseera akatini ddala era naye n'amwenenyeza ddala n'amuviirako ddala n'amufiisa n'okumufiisa atuuse kugwa nga taddangamu kumunyegako ekigo kyali ndigudde Mpuuga ekigo kyali ndigudde Mpuuga ku ttaka tekirabwangako mu byafaayo Mpuuga ona byabufuzi ali mu paalamenti n'olebwa n'okukuŋŋaanya abantu abakuba engalo ku mukolo yasiibudde zino zirye ng'okimanyi nti nzeeyira zirye ng'okimanyi nti nnumba musajja wa Katonda ŋŋenda kulwanagana n'abasajja abasabi n'abakyala abasabi ŋŋenda kulwanagana n'amaanyi g'omutonzi eyasalawo n'aleeta omusajja ono mu bantu otherwise kubuulira amazima olutalo lw'oyolekedde lwandikuyinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nedda muleke kulimba abantu. Leka kulimba abantu Mathias Mpuuga leka kulimba abantu teri akutidde erinnya. Akutidde erinnya ge magezi go gwe golowooza nti mangi atenga matono era nga mafu. Ojja gendo kitegeera nti omuntu asekaliyayo mu byobufuzi ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'obudde buyise. Leka kukwekwasa abantu leka kwebuzaabuza na kwesiriwaza. Ekyamazima omusango wagukola n'ogukkiriza ne bakuwa options ezigenda okuuma ekitiibwa kyo n'ogenda mu bagezigezi bo ne bakugamba tokola bwoti onfuna bulungi kakati atojja weekwasa kwasa omuntu mbwate simanyi biki kamba buulire mmwe mwajja n'eggolo yammwe yakwagala kutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe munnayuganda wenna njagala otegeera ebintu bino Robert Kyagulanyi Ssentamu atyo byogera naye ffe abatati atugenda kubyogera Katikkiro Charles Peter Mayiga noyo n'ab'Emmengo n'oyo gwe mulaba Mathias Mpuuga eyekaza ku ssaawa eno ekigendererwa kyabwe kyali kyakutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mpaka olukwe bwe lwalugwamu mpaka olukwe bwe lwagwibwamu kati bavaayo kwekaza. Mwami Peter Mayiga yasooka okulwanyisa Robert Ssentamu ng'ayagala omutwalako ettaka lye Busaabala akasajja ne kamulemerera. Gundi Charles Peter Mayiga alina endagaano ne gavumenti ya Uganda. Mujjukire bwe yali akuŋŋaanya ettaffaali gavumenti ya Museveni yasooka n'emuyimiriza ne bamutwala mu State House e Nakasero ne bakola endagaano ABCD kubanga Charles Peter Mayiga yali afuuse w'amaanyi ng'agenda Bunyoro ng'alagawa ng'abantu bamukkiririzaamu. President Museveni n'amutya n'amuleeta ne bakola endagaano okusobola okuddamu amukkiriza okusolooza ettaffaali. Ekyo buli omu akimanyi. Bwe bamala okuddamu endagaano gye baakola baamugamba okuddamu okumuwulira mu byobufuzi ng'asoose kuva ku Bwakatikkiro emyaka 5 nga yava ku Bwakatikkiro ye endagaano gye yakola ne gavumenti. Kati ekibatawaanya ku ssaawa eno nti ekirooto kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiyimiriramu. Kyova olaba bonna basazeewo okwekuŋŋaanya mu ka-association kamu ak'ababbi. Abo abasajja be batubonyaabonya.
kati olwaleero oyo simanyi Mathias Mpuga awoza simanyi erinnya lyange simanyi bali ononye simanyi bakoze batya busiru bwo bwe bukuletedde okwonoona erinnya banange mu nsonyi we si kyabuvunaanyizibwa omuntu okumuyita omusiru naye wallahi waliwo ekintu wekyetaagisa ng'owulira obulumi bukuluma ng'owulira ekintu kikudugudda ng'olaba omuntu akola ekintu eky'obugwagwa ng'ate yennyini yakyereetedde akisiba ku muntu omulala. Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembera bukulembezi kibiina olukiiko lwatuula ye ng'akulembera ekibiina n'atuwa amawulire nti olukiiko lusazeewo bwe ruti mwesibye ku muntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki mumwesibako? Lwaki mwesiba ku musajja? Kubanga ekigendererwa kyammwe ekyomuwa obutwa mumutte kifudde kikyagaanye. Robert Kyagulanyi Ssentamu mumweweredde okuva ebbanga okuva lwe yajja mu byobufuzi. Mwagala kumutta naye kibalemye kati mwagala kuddayo mu bantu mwerimbe. Nze kambabuulire mwerimba ate ffe twabamanya dda nnyo. Ndabyo ono simanyi John Ken Lukyamuzi yewoganya musimanyi mwakola bwe muti simanyi omuntu mukoze muti ate mumubikako ettaka. John Ken Lukyamuzi bano be baludde mu byobufuzi bya Uganda nga babbi nga batusumbuwa. John Ken Lukyamuzi yali environmentalist nga mulwanyizi wa ddembe lya environment. Lukyamuzi Sudiru yakuzimbira ekizimbe kya fulo 3 ebunamwaya ng'ayiwa ettaka mu nnyanja. Bwe bakuwa ekizimbe ekyo gavumenti neereeta akakwakulizo ng'eyagala buli MP alangirire ebyobugagga bye. Baali bagala kusuula mu katego balabe oba tolangirira ekizimbe ekyo oba onookirangirira. John Ken Lukyamuzi n'ogaana okulangirira ebyobugagga bwo kyekyakugobya mu paalamenti naye ng'enguzi ey'okuyiwa ettaka mukundi mu nnyanja wafuna kizimbe. Baali bagenda kuwa kashimane n'omugaana ng'olaba bajja mukwatira ku akawunti bakusibeko ekyobuli bw'enguzi ne bakuzimbiramu ekizimbe. Oba oyagala kuwakana jangu obiwakanye. Kyova olaba bakugoba mu paliamenti n'oleeta muwalawo Susan Nampijja Lukyamuzi gagenda okufuluma ng'ate girlfriend wa Muhoozi. Oyo ye John Ken Lukyamuzi. Toyina mulimu gwonna gwe wali okoledde bantu ba constituency eyo okujjako okwogera oludikya abantu ne bakuba enduulu nga balowooza oli nabo. Muleme kutusumbuwa nammwe. Bano bonna be mukuŋŋaanyiza bafeeri ababyabufuzi. Bano bonna simanyi abanadini be mukuŋŋaanyiza bo baagala Museveni abawe emmotoka. Naye kambabuulire bannayuganda musanze tutunula. Ebyo mwabikolanga luli akakavuyo mwakakolanga luli. Mulemeddwa okwekwasaganya munoonye bannange wawe tuwabidde waavudde obuzibu mukwasaganye ensonga mulabe nga mwezazza mwongerako ebikako ttaka. Mwe temulabanga amagezi gammwe mangi nnyo n'okukira ate ag'ensowera. John Ken Lukyamuzi bonna nga bw'obalabye bonna babbi nga bw'obalabye bonna nga bw'obalabye ku lulayini. Naye ng'ekizibu kyabwe kiri eki? Oyo Katikkiro Charles Peter Mayiga kyova olaba yagamba mbu agenda kujja mu byobufuzi direct atulwanyise ekintu kyava dda mabega. Ono Robert Kyagulanyi Ssentamu yabalinyira bulinnyizi mu ddiiru yaabwe. Oyo abadde amanyimbu yagenda okuba main opposition wa Uganda ng'avudde ku bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga kyabadde alowooza. Kakati gwe Munnayuganda tobuzaabuzibwa yongera okuzuukuka tetugenda kwongera bakubira ttooki mutegeere abantu bano kubanga ffe abamu ebyobufuzi twabitandika tuli baana ne tutandika okujja nga tubagoberera. Kati bino bikomawo obukomi ne tubiraba ne tugamba bano abasajja kyali bwe kiti bano abasajja kyali bwe kiti. Abasajja Abaganda abaali abagezigezi abaamanya nti nno omuntu bw'onooyingira mu byobufuzi ng'okyali Mmengo kijja kuleeta okutattana erinnya lyo. Bo bajjebbi Walusimbi bo nga tebaabiyingira. Amagezi gammwe amatono gabaleetedde okubeera nga mwetattana mwekka kakati mwekwasa abalala. Mwekwasa abalala. The issue is bakukwatira mu corruption. Yes, nekitegerekeka omuntu omugezi era ategeera ate tolina kulwana bulwanyi kati nga bwe mulangiridde
kubanga okirangiridde lwatu nti luli obadde osirika naye bw'osirika toyina kyofunyemu kati ozze direct naffe katukujje direct tugenda kufuna bwino w'ompuuga okuva we wazaalibwa kasoli kigwe wabba bikajjo kibye walya ebyabandi bakazi baana bakibe wafunyisa embuto buli kimu naffe tugenda kukikunoonyerezako tukireete tukyanje mu bbanga kati tit for tat tugenda kulwanagana naawe direct mpaka te togenda tusobola mpuga togenda tusobola olowooza gavumenti ya Mwami Museveni oba Anita Amongo yakuwaga n'okuwa obusente obwo bwe mujja mubbirira olowooza agenda kuzibba mpaka ddi nga ndaba Mwami Museveni naye anoonya bunoonya wakwatira Anita Amongo mu sikando amwejjeko agenda kumwejjako nkulayirira Anita Amongo Museveni agenda mwejjako kana amwejjako bwati bwe pa ogenda kutuwulira obusente ogenda bujjawa buno obusomero bw'olina olowooza okuŋŋaanyamu sente mmeka kankubuulire Bobi Wine aliwo ku lwaffe bantu banaku kubanga yatutegeera gwe bw'oba owulira ng'osobola bali babbi banno mukole ekibiina kyammwe ekya National Robbers Association oba National Robbers bikoze bitya mwegattire omwo mukole ebyobufuzi byammwe eby'ekifere mukole ebyobufuzi byammwe eby'ekiyaaye ensi yonna Uganda yonna nejjula abafere Buganda yonna nejjula abafere tolabayo Munyankola alwana tolabayo Mukyoli alwana tolabayo Mulugwala alwana naye abalwana bemmwe abavudde Mengo obuzibu bwammwe mwe mubusanzeewa nazi kuno nga taata bw'akuza omwana mu lujja omwana n'atandika okuddukanya emirimu gye agimuteera taata n'awummula n'agamba omwana katandise okukola bino kammute akole emirimu kyakola kumulaga bantu nti ono oli nga luli we bakuwa ebitiibwa byonna ng'obadde togamba nti bakutyoboola bakuwadde buli kitiibwa kyonna ekiri ku ludda oluvuganya kyonna bakikuwadde mutuuse n'okulemera mu bifo nammwe mujja mwesiriwaza mweyogeza mbu simanyi banwanyisa mwajja n'ekigendererwa kyammwe ekyensi yonna ekimanyi era temwezibiikiriza ffe twamala dde bategeera tewali kye mugenda kukola kisukkaawo tuli butoola bwe tuti ne Bobi Wine bwe tuti